natuuka ne n'okoowa nembikoowa oba olwokuba ali mu buyinza wakati mwana gweka kwogera kwekyo. Hi guys, welcome to yet another edition of Share with RKB. Thank you for joining in. Thank you for commenting, sharing and liking. Please, omukwano gwe mundaga sikutwala for granted. Thank you so much. Bless you so much. Nenga twebaza Mukama Katonda atwadde obulamu. Banji waliwo omwana yabadde naffe like Saturday. Waliwo olunaku olwakedde olwajjo omwana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. So olaba obulamu bwe buli mukwano. Buli lw'ofuluma mukwano lwebalize Mukama Katonda, buli lwodda lwebalize Mukama Katonda. Ate sabanga atasabangako beera nga buli kadde weekomera mu Mukama mu ngeri emu oba endala. So Mukama abeere mu bulamu bwo ng'omukka gw'ossa. Okitegeera nga tonatya muntu yenna mulala, tonatya mwami wo, tonatya mukama wo, tonatya ba traffic, tonatya mukulembeze w'eggwanga, tya Mukama Katonda kubanga bonna yabafuga. Naye akedde ku makya bonna abasikamu fuse toli asobola kugaana. Okitegedde. So tubabaza Mukama Katonda olw'obulamu. Ffe baani baabuwadde, tetuli bagagga, tetuli balungi, ffe twasoma naye ffe baabuwadde. So we thank God for life. Naye omwebaze. Naye nkwebaza olw'obulamu bwo, era Mukama mwebaza olw'obulamu bwa buli muntu yenna abeera ku channel yange. Thank you so much for watching. Olunaku lwaleero mu ngeri y'enjawulo, nina omwana muwala. Nze mwekya mwana muwala because you know, mwana muwala takyuka agaaniddewo. Mugamba nze musikula. Naye waliwo abantu bemutamanyi mmwe. Omwana omuwala omuyimbi maama ate nga mukyala mufumbo n'ebirala ajja kuba bitutegeeza olunaku olwaleero. Omukyala muyise Mariam Mulinde nze nasemba omumanya nga ali mu Josam's Band. Kansule nti ekyaliyo Josam's Band, yes. Ekyaliyo yazeewo naye ekyali Josam ya Josam's Band yali Joseph and Sam bwekyali bombi era webali era gurupu eri olwokuopozinzaako Mariam Mulinde anti badde ninze nange onteekeko n'otanteekamu anti nzijukira Josam okukifuula Josam kyava mu Joseph and Sam kyali kitya era ndowooza bwe kyali naye nze nali manyi nange awendi anti kiriwa mu Josam awo baawa kirabika mu butuufu eriwa kubanga Mariam Mulinde tebanteeka kyabala kiri Jo Sam so kati manye njala kubuuza waliwo ka M kesirabaawo mu butuufu singa kaaliko mu butuufu nandibadde Jo Sam otya bukwali kama nkuumye kyana ggwe banange obubula oliyimba mwendi kati gwenga onninda kati yokanya okukula abantu beesiba ku nze naye naawe olina akapeesa kawanyiga bacya n'okupozinga ate gwe wasukka sweet gwe wasukka Mariam baby face kali nange olaba nkulabye neneesika nawe bw'oli olaba nze butuufu naye neegamba naye ate wonsuse Mariam ova ku muntu akulengerera eri ng'amaze ebbanga yazaali nga takulaba naye naakusipotinga nagamba Mariam Mulinde you know kitegeeza nti oba tokyusa oba osigadde the same person oliwo otya ndi bulungi nnyo gy'obulidde neeyagala weyagala neeyagala nnyo n'okusinziira abandaba nga bwe bakisuubira mpulira ffe kati eno gitwakulaga twakulanga mu Josam's Band ngekyali ku Pride Band yali Pride Theatre. How did you come to join Josam's Band? Kati era nali nsoma awo Kampala Secondary awo nali kaakati ebintu bya music binda watandikawo mu ssomero ng'era omanyi okuyimba nali mu kyaki nga nyimba mu kyaki ebiseera ebyo abaana bayimba mu kyaki bwe baaliko nakati era bw'oba otunuulidde omuntu nga background ye eri mu kyaki yes abesooka bahambo aba ali mu Katonda kati era bw'aba avuddeyo kwegamba omanyi kyaki eno erina entendeka gyetendekamu n'entendeka gyetendekamu oba omanyi amaloboozi osobola ogasupportinga nti naye wati olina talent era talina talent tasobola kuvaayo eri kugenda ate ekyaki ezo era still abantu abazirimu
balina talent era osanga mutono ng'ogamba nti ono ali mu kyaki naye nga tamanyi kuyimba like school choirs era kiba kizibu osanga omuntu nga gyali ng'era tamanyi kuyimba nene zeno nali mu school choir naye nga banjagalako lwabweru n'okuzina because I was so active naye nga simanyi kuyimba naye nga nze manyi nga talina ky'oŋŋamba oyinza okuba teweezuula bwezuula sweet nagezaako ola Kizito omwami Kizito yani yali Kizito yali nga mu Ebonies yagezaako nnyo in fact yatandikawo bamisa Kisemakula mwami Kizito oyo tiimu Kizito yatugezaako nnyo nange mu Superglue naga naye Ruth yimba naye wa mukazi wattu nga ntontoma naye kirungi nti weezuula mangu weezuula wowoobwa kale ekisingira ddala okutuusiranya oba nga mbukutuusiranya butamanya woogwa bwe nayesiba mu music ate ng'olina kubeera mu muzina oba ng'olina kubeera eri mu drama naye kati otandikira mu kyaki okuyimba yes nali nyimba nasooka Kabowa kuba nze nzaalibwa Wankulukuku kati natandikira Kabowa nga nyimba mu kyaki ne nvayo ne nzija St Joseph mu Ndeeba awo natandikira okuyimba nga tulina father waffe atuyimbisa omaye okubeera ne father nga yabayimbisa chaplain wammwe oli mu Katoliki ndi mukyala mu Katoliki lwakuba kati ndi mulokole amina nafuna ekisa Mukama nyandaga ekisa mama yali muyimbi taata mwagendanga mutya ku church jjajja nyina n'akayimba kange nekirala kijja ku jjajja omusajja tamwa kantu naye nga nze nakijja ku jjajja wange yali yayimba jjajja wange yali muzinyi gana amaganda ng'alimu naye ndowooza ye yayimba olwogedde olwo lwe yalimu maze namulyanga ng'agamba gamba ina n'okugenda n'azina mukomba ebyabakadde bakitaba ono omwefire ekintu kirungi bakitegeera awagamba temwandabako ggwe tetwawogolanga mpulira kakati nze ndabika gye nakijja ekyo kuba tatange taliko muyimbi mama taliko muyimbi wabula jjajja famire yange terimu muyimbi so ewankulukuku wabeeranga ne jjajja ne famire yange tatange ne mama wange ne jjajja wange era yabeeranga kumpi mama tata ye Mulinde no taata Joseph Kasozi omugenzi kati yeddirangabi nedda nze ni mukazi wa Mamba neddira Mamba ni mukyala mubaba sirya nyama naye amazoonywa waba okusinga omubala gwo okuliddeawo Kabowa nkuliddeawo Kabowa effujjo nava nenzija wano najja Nankumbi Kabowa wavaayo nga wenkana ki Kabowa navaayo nga ndi mu senior 1 kati obulamu obusinga bwonna bwa primary mwana kuvubukawo wonna Kabowa was it like Kabowa effujjo liryawo Wankulukuku walinga mu ghetto si ghetto waliwe gamba mu Kisenyi anti obulamu bwe butyo mu Kisenyi okitegeera era kati ngenda ntunuulira nga bazimbe nerayikira sometime back nengamba abantu bano bagenda okubagoba bagenda kuddawa baffe olaba nga gye twalimiranga nga tulima fenze mmanyi okulima amayuuni anti kyekisenyi amayuuni ago agabwayise nange nga manyi owewaana nnyo netimpa twaliryanga ffe kulina netimpa natutwalako buno obugundi bwa waggulu obwo obuto abamanyi busota nababuteeka mu kinyeebwa osotyawo omuzigo omuganda gwe mweno mwalyanga n'omuzigo omuganda naye kati ate faawo tetwatuukangawo ffe nga tukoma wali ku ttimba n'eryereere nga ffe tumanyi okulisota netweriire ettimba lyaffe naye munange netukula bulungi nnyo nga tunyirira anti nze nali kiddugavu ekinene omanyi abantu abalowooza nti no ebintu ebiri healthy tine bisiike naye ebyebyo bwe bityo katunkuma biki omuntu ayinza ogamba Wankulukuku wano ekyekibuga bw'olaba ekisenyi twalimanga bino ebikata ebiwanvu bya Lumonde kati wonna mayumba meereere era nakuwala ennaku ezo neŋŋamba bagenda opakoba naye awo walemeranga wabyagalanga oba wakolanga katala ani ali byagadde naye nakati nali muto kati ng'ate nja kukola kimama aba agambye tulina okulima nze nalimanga
nenva mu nnimiro nengenda ku ssomero nga nsoma ku Kampala secondary nga ne mu secondary naye nga nsoma kawungeezi 7 ebiseera nga waliwo abasoma moningene nenze nga nva ku lubimbi lwange nenza nentokosa akatogo kange oba kajjuuni njyemu ku ttimpa nentekamu otunyu ate nga ndi happy naye kati n'obiriisa omwana kuba gwaga this money I can not. What is that? Those are leaves. Obulamu bwali bukyaze baby like omwana omuto okukulira awo. Ate nze nakula nnyo nga ndi mu balenzi kuba nali abaana abawala bo baali bakulu twalina bamami baaba babiri tubeera mu nju emu naye kati bali ate bo bwe baali abakulu nga ffe ate ffekki bamami bombi nga bali mu nnyumba mu nju emu twakula abaana bamirundi ebiri mu nju emu ne bamama babiri ne taata tewaliwo bujja bonna kati nze yali tabimanyi mami akugamba togeza n'ogenda yeewuli mujje mudde mu kisenge tuliire eno bayite mubawaako era ebyo biba bya bujja ebyo nabirabanga sayidi eri naye kati simanyi newe mami wange nze yakula ndowooza alina omutima oba gutya simanyi lwakuba yali ndowooza omuto ndowooza laavu ng'eriwuwe naye abakwa mukulu yali bakoze bebi obujja obumanyi nedda mami oli teyatuyisaako bubi ate ogambe wabirabanga era ekitegeeza waliwo ke walabanga anti kati nze nali era simanyi nti oba biba bibi nze bo nga beeriirako ebirungi bo nga beeriira ebirungi. Good afternoon. How are you, sir? Good, good. Thank you. Sorry? How's your day? Not bad. Yes. We are good. How is Serena? Serena is good, madam. Serena is the best hotel I've ever seen. Thank you so much. Everything is top notch. Thank The you. services, the customer care. And yes, we appreciate your support. You're welcome. Thank you so much. You're welcome, sir. Yeah. Olabye Serena afaayo kwegamba alaba nti ba waitress bwe bamala okuvaawo aye najja n'alaba muli bulungi muli mutya ate nga yeewombese bulungi right? No. They're the best, you know. Ate tekikoma wano wokka nti mu gardens wonna wojja okulaga neweziba rooms waggulu era buli omu afaayo buli akusanga nasooka nakuza you okay? How are you feeling today? Omuntu okubuuza how are you feeling today? Nga ne gulinako oluganda ayinza okumalako wiiki namba nga takubuuziza. But Serena, they're different. Awo tewamma tugende mu maaso bamaama bano bo nga mulaba nti bakwatagana. Nga bagambye nali muto nali sibitegeera naye mbiwulira akati ng'abinyumya bayite bakwatagana bayite bakwatagana naye kati gwejjukira bw'oba omuto oba tolaba naye waliwo era obulumiro obwo mulinde nga bw'ogende wooli agamba muddeyo eri nti alina ngeri gyakkamwaliramu ebisenge bye byali eby'enjawulo naye ng'eddiiro tukozese limu kati ate taata waffe teyalina kyekubira nti asinga kwagalako bano oba kati nze kugambye engeri gye nali omuto siyinza kubyawula naye ntuusa ekiseera nga nkuze nga mbiwulira nti yansunanga bwansuna nanze kati ne banzijayo eno ne banteeka eno nga nze ddula eno ebyo bwe bito naye ng'era tebibulamu obujja buba naye mwami Kasozi yalina amaanyi ago maanyi tukulirawo ne tubeerawo paka mami mukulu ndowooza yabaza mami we n'agenda omujjanjaba taata waffe yalina ekibanja ekirala mu Ndeeba kati n'agenda n'amujjanjabira eri amaazi kati nsigadde. Amiina. Ndowooza maama we katono akola epati n'akola n'embaga. N'akola n'embaga era ondaba nange nina okugumiikiriza paka nga nange nkoze embaga yange. Amiina Mukama akikole bannange akola okuyayanako omutima gwo kubanga agamba nti atuwa okuyayanako emitima gyaffe era buli lwe nkirowoozamu nenga kino nga kyali kyokyo bwekiti naye nga enja gituuka kati ng'abazadde amaze n'obbazala mwena muweddeyo twali
ko last born. Yes. Last born. Namukuba embaga. Last born yoyo. Wondabye naye. Kati oyo. Namukuba embaga. Ne bamukuba embaga. Kati mama muli omukulu yajja. Simujjukira kujja kubeera saali mukulu nnyo naye era simujjukira kujja. Wow. Oba n'abalala bajja simanyi. Ngera bwe nkugambye nti omanyi osobola okubeera mu famire nga temunoonyereza. I know. Muli awo. I know. Mulaba kiri nnomo. Nnomo. I know. Waffe kyali nnomo nnyo era nkiraba kati nga ŋŋamba. Kazi babe ne babeera mu nju emu nga bakkaanya. Basically wagenda okuzaalibwa nga waali. Oli mwana wakumeka? Bali mu maama wo? Mu maama wange ndi wakuna. Mami wange ndi wakuna ate bali 7 ndowooza. Naye kati last born waabwe first born waffe. Kuba benkana ne first born waffe ate kati kitegeeza yamusangako yamusanga amaze okuzaala. Bambi. Netubeerawo ne tunyumirwa. Byatunyumiranga. Abaana bayisanga buti. Era ddenze manyi kuba nobbo. Manyi kuba sonko. Bino bye twabukanga bwe tuti n'okalonda n'opanga amayinja 7 stones. Nze nazannya mulindi. Nze mulindi temuzannyo gwe saazannya. Nze nazannya nnyo nabeera namukubanga. N'edduulu namukuba. Sekonde namukubanga. N'edduulu yatukubya emiggo. Nange. Tetwalina chairman ku kyalo nga yatukuba. Naye nga ddadi abeera nga waali. Natusanga tukuba dduulu n'atugamba mujje wano. N'atugalamiza. Ne ddadi atudde bw'ati. Mukwano nze baakubanze. Nze nakubanga sekonde. Nazannya sinkulimbye. Nzira ku mmeeza nkulimbirako oyo yankubya. Teweekwekako ne jangu onkwekwe. Tepo. Twabikuba. Kufumbafumba. N'akazannya akalala ke saagala baana kuzannya. Ako ko sikakkiriza era siyinza kukikkiriza mbu abaana bazannya mbu ebya maama ne taata. Kufumbafumba. Ne tepo no sikyamwagala. Jangu nkwekule nga bo bali babuliddeyo. Bo babuliddeyo. Kagoba kamu banoonya nga tebalaba. Okimanyi tobitegeera kati nti bintu ebyo si birungi. Wakolanga ki? Kati nze nakulira mu baana nga eji yaabwe baali bansingako obukulu. Era ebintu ebimu nga tebatukkiriza. Naye ng'ebintu ebimu obiraba nga tobimanyi. Abaana baffe obalaba balina ebintu balaba nga tebabimanyi. Bwakula naga byabanga bino. Lwaki okabagaana? Akazannya ako si kalungi. Olwaki bazuulamu? Nnyo ne balwayo. Okimanyi kye bayita okulwa mu nsiko eyo. Waliwo yavaayo ng'alina obusubi ku nkoona. Tugamba Alice obakola ki? Tukabadde yeekwese naye nga yeekwese atunudde waggulu. Alice yajja alina obusubi ku nkoona. N'obiraba. Kagobako ng'avaayo. Ate nga babuze babiri. Naye abaana abo nenja kunoonya ku Alice ne Joshua batubule baali bakola ki? Kaakati obuzannyo obwo bwalinga bulungi. Nti abaana tebakyazannya ennaku zino. Abaana baffe bazannya ebiki mukwano nga n'amasomero gali mu zi flat. Bazannyira wa? Awaka kati tuli mu fence. Y'ensiko kati zikyali luddawa. Apartments ziriwo kati. Ebyalinga ensiko ewaffe ebisenyi biki byonna kati mayumba kati abaana abawala bakyalawa? Simanyi bannaye simanyi. Kwanza twalinanga nnyingi nga bw'okyalako ku eno n'okyalako ku eri n'okyalako ku eri. Ne mwekuŋŋaanya ne mwezunno. Naye kati abaana bakyalawa? Tuza bajja kujja ku Serena waliwo ku nsiko. Ate wabula wano waliwo ku nsiko. Naye weekwekawa. Oba wakwekekawo bw'oti nga bakulabye. Kati bw'ovaako wa mudde najja nankumbi. Netudde najja nankumbi baire nali mu senior 1. Senior 1 naye nze nali ngenda kulemerayo. Lwaki? Nze nga namanyiira eri. Ekabowa. Nakyo yagala. Iye era nzijukira ku olwo mu nju nagisulamu nanzekka. Kuba yasigalayo ebintu byasigalayo. Ekabowa. Kati nze ku olwo naddayo n'ensulayo. Ne bangamba mwasenguse. Nampulira sikifiiringa. Ennyumba yali yammwe? Yes, yali yaffe. Naye kati mu kuvaayo dadi yali agiwadde mami omukulu. Ne tuvaayo ne tujje. Kati mwebuuza lwaki museparate? Era bwe nagenda ku ssomero naddayo. No, yali already nga yavaawo dde ewaka nga bamaze n'okukola wedding. Kati ng'ewaka tubeerawo ffekka.
ate jjukira bali engeri gye baali bawala bakulu balenzi bakulu bagenda nabo ne babeera ne mami waabwe abamu kale ne basigala ne jjajja kuba ne jjajja yalinawo ennyumba abamu bwe bityo kwegamba ne tubeera awo mu life bwegyo naye kati twasigala okubeera nti famire tusigadde ffekka era Najjanankumbi twajja ffekka. Kawaki oyagala kusigala e Kabowa? Nga Najjanankumbi toyagalayo? Nali namanyirayo Kaniima era najjankeera kwanza bwe nava ku ssomero nagendayo tebambuulira ne banga mwagenze eri nali manyiyo naye nze saagenda. Mpulira nasulayo. Gw'oyagala kusoma kufuuka ki? What was your dream? Dream yange nali njagala nnyo okubeera pilot. Nga ndaba abaana naye ng'amagezi olowooza ago nagalina gayinza okubeera pilot. Nkyeka saagalina. Ndabika sinaako kye nasoma kiyinza kuba nti kyali kino. Ne maafi yali tagguka. Ate maafi yali muzibu nnyo. Bino ebirala social studies biki ebyo byo byali okay. Naye ate nga ne sciences nazo nze era ntunuulira abaana bange oli ng'akola sciences n'okiriikirira noga amagezi gataata mama teyewaayiriza. No naye namala ne nkizuula oluvannyuma ne ŋŋamba olaba dreams zaffe abaana baffe oba ffe dreams zitulema otuukako olw'embeera eba eriwo mu famire nti omuzadde ayinza okuba nga tasobola oba kwongerayo mwana alaba senior phone ayita bulungi naye okweyongerayo kyali kizibu. Yes. Why? Tewali sente zaaliwo. Njogirako nga tukyabeera ne Kabowa waliwo omuto wange yafa yali anzirako naye ng'era yafa lwa nsonga ezo sente. Yalwala nga tewali bujjanjabi daddi taliiwo mami nga yaliwo yekka mwana omusujja gumuluma namwe ku ddagala maye tugenda tukozesa ennyo eddagala kamwe ku mpeke kamwe ku mpeke omusaayi gumukola ki gumugwamu obulwadde muluma nnyo kati agenda okwevaamu ogamba nti baneeka ngende ebaga mu ddwaliro. It's too late. Ate nga twali nga yali asobola okugenda okuba ffe twakola kutambuza bigere nga tubeera wankulukuku naye nga tusobera ku Lubaga Boys. Okitegeera naye ati kyenkugambye nti kisinziira mu famire kwegamba engeri gye mubaamu oba kale gye mugootaanamu waliwo oba bakiyita batya okukyankalanamu okwo kuba daddi waffe we twakulira okutegeera nga daddi waffe sente zimukendedde kale tugeze oba nga takyalina mu naye nga tupaakinze loole ebbiri mu waka. Yes. Naye nga oba tugeze oba tezikyakola banawira bwe yaziwanga nga bazitta bwe yaziwanga nga bagenda tebaleeta sente batta ebyuma. Kino kyafudde ne tubeera mu life eyo y'okubeera ewaka oli yatwala emmotoka tagizanga kati ate jjukira yevaamu sente. Kati ate naye kugamba n'afuna oba pressure muli yafuna pressure ne sukaali yamulumira n'ebbanga ddene ddala kuba yatuuka okufa ng'ate ku ndiri obuliri okuba nti no tayogera takola ng'ali awo bwezi myaka 10 gamujjanjaba. Yes. Ane maama w'amaanyi okulwaza munne emyaka 10. Ate egyo obulwadde buno situla teeka wali waliwo gino egy'obulwadde genda mu ddwaliro mudde ewaka ateredde nemukola ki ate egyo miwanvu myaka 10 omukyala yasigaza omugongo okusitula. Kati daddi wafiira wali omaze senior 4? Afudde 16. Okay. So wali wakyogamba nti tewaliwo ssente biri byogambye. Yes. Kubajjukira omulimu gwe gwali ebyo biroole naye bwe yakola nga ndoze yakolako emirimu egy'enjawulo nga tetunajja kubeera ng'olaba yagamba nga kale abaana nabateerangayo omwaka mulamba ku ssomero okitegeera omuzadde nga byabinyuma naye nga baazirekayo ssente kati ng'agamba I wish ng'eno generation singa naye musanze eri ng'akyayinamu yasasulanga omwaka mulamba ku ssomero ate abaana ne bagaana ezimu ne baddukayo ne bazirekayo kati ng'alaba ate bano batudde ebya ssente byakwe kati nga
ojjukira nga maama yaliwo ate katono kuyiiya akola ki mukazi wattu ng'alima ekitegeera watundako ku mandaazi mwemwe olaba abantu bakulaba kutambula naye nga gyenvuddewo munene atunda ku mandaazi natunda ku bikajjo namwenda wemugoberera muyinza obutagoberera nga bwetugabba abula obuto temumanyi nakulu nange era tumanyi obimujjukiza n'agamba ate bwe mugali obugoba bwenandifunyeko ate ne mubulya osobola agesatu ate ogalaba ga 2 5 ng'ebitaano abaana babiri okitege okimanyi enyembera kati abaana mwe muba mumanyi ate banyumiza ebyo naawe naye ng'ate bagaleeta n'obawa ne babawaako ate era ne mulyako bwe buto bagamba so siniafo bweggwa okola ki siniafo bweggwa nali manyi ngenda kweyongerayo kusoma kati bwe nabagamba ndowooza ne bakiraba tebanyega kati waliwo omukwano gwange n'aŋŋamba tugende tusabe simanya tutandika okukola stenography simanya biki ebyo olwo ng'ofunye points meka siniafo simanyi sikyazijjukira saagaana kuzijjukira kuba era tezangasa ate bwe mba seeyongerayo kati zangasa kiddala kati ate nabyo era byakomaawo n'ettaamu ennamba saagiyingirayo njukira bampa nusu kanaana nitugenda neturegisitalinga ebyakoma registering gufunye essomero anti ebyo ebya stenography awo ku Sapolo Kagwa walingayo bawo basomesezaawo twagenda neturegisitalinga n'ettaamu saagiyingira mukwano gwange n'atanakanya kumbuuza gwe nga tuzze kusoma nga nange simanyi kyamudda simanyi oba kiki oba byaba bitya era no okitegeera ebyo nebikomaawo otyo nentandika byakuyimba kwange olwo ng'otekere ntusobola okuyimba wanoddeyo mu church era mu church yange muyimbe kubeera bakalwaggulu ogenda mu rehearsals naye nga bwe nabeera nga nsoma senior 4 nga manyi okudda mu buti bwange nenjiya ku kuyimba obwa Yesu si bwa Yesu obwensi natukatuyita laavu bulaavu bwonga ngera abaana bagamba nnyo ne mwana gwe oyagala okuyimba olabika ojja kuba muyimbi era kati banda bagamba ndagire wali oyagala nnyo okuyimba wendagire of course Mariam ndagire nze ndagire eryamulinde ngera bw'omanyi nti bya business nenze ndagire wow wine as well for me nsafe tumanyi Mariam mulinde nze ndagire erinnya lyange era ebintu byange byonna kwebiri okuba nti kati bombi kwegali naye liinaatera odijja kupapula byange kusigala kaagange gennyini kusobola kusaasira Stella Mariam nze tatange ndooza yali anjagala nnyo kuba yamanya ago gonna gange yagakuwa yes era nze gye nasomeranga nga bampita Stella ndagiri oleka wito lyagala lya Stella because olaba otuuka eno mu limelight nobanga oyita Mariam no kati ekyo wekyajjira wano wetwali tugenda okufulumya oluyimba first album kati nkeke Mariam likola naye simanyi lwaki eteri nalonda okukozesa naye ne bagamba kati baŋŋamba nti ate lirina Stella eryandagiri nga baŋŋamba tasobola kunsala kubanga kati waliwo album gye twasooka okufulumya ne Irene Namatovu naye albamu eyo nze nayinako oluyimba lumu siyinza naddujjukira saagala kulimba ate nze ekintu bwe kiba si kyange nze sikyewa tokyewandiikako kati olaba ne bwogenda mu computers mulimu oluyimba njagala mukwano naye sinze yaluyimba yadde na featuring album nga ntaddeko ennyimba naye ate sinze naluyimba kati baali bakyankalana ndowooza yaluyimba naani ne producer we ne bakyankalana kati album ne bandeetako olwo tuuka otya okutandika okuyimba recording n'okuyingira mu Josamu okuyingira mu Josamu era bintu byakwekwana mwenkwana naye ebintu by'omukwana Joseph Mulinde mwesangawa ku ssomero yali asoma naawe yali asoma ku Pride Academy yes
ensoma Kampala nga nze head girl. gwali head girl Simanyi oba by then we yaliyo. simanyi Kubanga guno yaliko Patrick Sembusi bwe baaliyo awo. Nyaleka yali avuddeyo awo. ndowooza yali avudde Because Leila Kalanzi nze nali head girl we. Leila Kalanzi. ate ye nasoma naye P3. Kati nze nali head girl because bali Pride Academy. I was the head girl. Kaakati awo ebyokuyimba bino tubitandika tuba tulewoka ebiwanvu ebyo tebyagala nakwogera Otyo? Mwatulaba kale mukola muki? kati twali tufuuse daddy mami Olwo ku myaka egyo omuntu atasoma Pride Academy mulindo mufuna otya asoma Pride Academy anti era zaali zerinaanaganya eri gundi Pride Academy neno Kampala Secondary true kitegeera kati ate n'ekirala twakuŋŋaaniranga ewa faada ki mu Ndeeba yabayimbisanga ku kyaki nabo Patricone ndowooza Patrick ate ye yaliko gundi wagguluko kakati jjukira ebeera ebintu obimanya abaana bakuŋŋaanya wawaido ate ng'oli kawala kalungi kamuddo okitegedde munnange kati awo ne tubeera nga nemwekwataganye tetubedde wamu amangu ago babeere wamu muzeyi ng'akimanyi nti nno oli mufumbo saasooka kuba mufumbo naye nazaala mu process eyo kati anti omuzeyi alina okubuuza byebiki ebigenda mu maaso n'ateeka tujjukira byebiki ebigenda mu maaso n'akugoba n'ewaka naye jjukira tosoma naddala omwana atasoma gwe kirowoozeeko talina kyakola agenda kuzaako okitegedde era nze birina kyebindaze byandaga ebintu bingi nnyo kuba nti kati nze ensobi sikyayinza kugikola era sobola gikola naye nga tebagikola nti bagyagala bwali busobozi naye omanya bumanya kyekiddamu maama omugamba otya nti ndi lubuto binsobedde kimutunuzaamu otya sikyajjukira nakyeyanziramu nedda saabyogera ndowooza bandaba na bulabi ng'osobye bakulaba bandaba bulabi kati ate ate time nali mmanyi okuyiiya nze nga mmanyi okutunda obugoye nakati era nsobola ntunda engoye zange era bwe mba siri mu kuyimba kwange mba ku dduuka ononguza dinsi dina ezo bwezityo nene zidiras dina dresses kakati nga mbamuko n'obusente bwange sipangisiza akayumba otyo tetukabeddeemu mpulira naye era ddala bambi ebyekito era ngenda embituya neŋŋamba nti waliwo ebintu byemukola nga byakitonga era nga bw'otuuka ekiseera n'oga naye era twali tetulwanidde kubeera wamu naye waliwo kimanyi ekigenda mu maaso nti ogenda becoming a mother and were you ready even I wasn't ready naye ate bwe nafuna olubuto saakirowoozaako nti ndujjemu kubanga abaana ebiseera ebisinga bw'alaba ekintu atya nalowooza okukola ki otujjamu saabirowoozaako ate era saatya nti nogenda kwekweka nabeerawo bwentyo kugamba oba nze watugambe nze nakula seefiirayo maybe omulenzi yakulaga nti ali ready ate akwagala teyali muledi wadde ate ye yali asoma olwamugamba n'agamba waffe tetuzaala teyakyogera ekyo abalenzi nga batya teyakyogera sikijjukirako sanga singa yakyogera nandyekanze ndowooza yabirekererayo awo bwati because when you say teyali ready kiba kitegeeza ki kuba omuntu ali ready oyinza okugamba nti ye muntu akola nti alina ewuwe naye asoma abeera waabwe abazadde bwenaawe otudde tokyasoma ekitegeera kati mbuulira aba atya ready aba tali ready mu nsawo nayinza okuba ali ready mu birowoozo era nze bwe nazaala naddayo ewaka ewaffe otyo olwaka muddayo naye daddi n'agayo kiki kale genda naye wa ayina omukazigo ko tolina akazigo akazigo by that time nali sinnabakafu naye ng'oddawa ogendawa Joseph aliwayo akyogerako ki yali atya nkutwale kiŋŋenda okukola bwe namugamba n'aŋŋamba
kingenda okukola era kutwala ewa ssenga wange. Mama. Nawulira ennaku nze nyina ka bebi ndi nakawala ennyo kumanya nakawere yakava mu ddwaliro antwala ewa ssenga nze ate nakula tukyala ekyo taata waffe nga takkiriza ku kyala agamba bayibuli tekikkiriza baana bayiga emize emibi ffe nga tetukyala kati nga newaba wa mama waffe okugendayo nga unakufuna permission nga tubeera waka kati nawulirira ddala nga bizibu nnyo naye waliwo omukyala wo ku kyalo naye tulinako bwe tumuyita neyegayirirako nejja neyegayirira ewaka mumuleke mula mwana muto kati gyagenda agenda luddawa kali kavubuka kasoma kakati omwana muba mumusindise kubonaabona twatuwate munnange dadi yali muntu mulamu nabireka nembeera bwawo naye mama kyeyaliko waliwo kya manya omwana omuwala bw'asoma maama yakabaawo kakati naye ate era laba ate nakoma okwo sakoma okwo ng'era nzaalayo omwana mulinde nga leeta omulala nozwala okumala ekizadde nga lubuto abantu bamanyi nnako oba oliawo nga luzze olwo oyogera otya nti kati wokubiri kyabitegeera nti nina n'olubuto kati ate ntwala omwana ono wanyazaala wange amulabeko yakitegeera nti nina olubuto amubuuza nga temwaŋŋamba ntiki nti alina olubuto nze mulabye nga nojoza tutamanyi nina olubuto kyokka gwalunina omwana olwo nalina emyezi emeka mama naye nga alina olubuto alulabye era nzukira mu biseera neba nenalifala aba kati najja nti okulabu maama ng'ogenda omugamba nti nina owookubiri saabimenyega ebyawulo nali ntandise okubeera eri kati ye ajja ng'agenda n'asoma ng'ali ku kampasi wajja mulinde ayitawokko najja ewaka n'agenda olwo kigatta otya na bebi lubuto obikwasaganya otya mirimu era nali mbitetenkanya era nabitetenkanya kuba ekisokera ddala yejjukira yali asoma nga takola nga nze nyina okuzannya geemu ezo naye ng'omukwano weeguli nagizanya yes nga munange gubaawo birabiraawo gubaawo naye era tegusobola kuwangaala muna mutuuka ne mutawangaala kugamba ne mugulaba kati kyankugereze mwena we mutuuka ne mulabuka ne muga bino byetulimu byakiro naye temuzzeemu abaana namuzeemu abaana naye nze saaliranga nyina baana ngene gye nalina mama wange ng'ali kumpi naye kati ng'abaana babeereeyo mukadde nga babeereeyo kati nze nga mbalaba bwalumu kati ate ng'ajjukira nina bino ebyokuyimba kwange olwo otandise okuyimba kale tuyimba ebibaala ne mulinde ebibaala kati ng'olwokuna muyinza okuba nga mugenda kubeera nateeti Friday nga mujja kukolerako enansana wa Sunday mubeeko eyo ne wala we mukozeeko okitegeera ng'obulamu bwe buti bwakupambana naye nga mufunayo ssente ezo gwe kyakutwala kubeerako na mwami ekikuba muli babiri tofaayo oba mufunye oba temufunye ebyo byonna tebyaliwo ebyokufuna ebyokubeerako nedda life kwabanga kutambuza life bwemanyi kitunuulira kwabanga kutambuza bulamu kubanga tojja kutuula obutuuzi bwoti obulamu obulekaawo bwoti kwabanga kutambuza bulamu ebbuba bino mugenda era ate nga libulawo obuwala tobumanyi bwe butunulatula buli kamu kegwanyiza bannange ng'otunula n'osirika mukazi watusinze yali omusirise yaneesirikira era abamanyi baga watulanga ali mukasonda n'osirika bwotnaye ng'ofa munda okimanyi bwoba oziira ng'ofa owuli otwira naye nobwavayo najja nakwekwasako ayoke oba obulamu muluma kati okolanga otya to show that you're not okay no sirina
nenjukira ku lumu twalwanako tukulwana search tetwali nga tetwekubanga naye tulabika twalina emize emibi ddala twalyoka ne separate nga like tolaba nti osibye enviiri ezo mpya nazikwata nakunyiro kanange lumu nagerako nga yeebase era olwo nasemba okukikola era wenalaba nenga naye ono omuntu wandide omuviira tetwandide kubeera wamu nensitula radio yali nnene nga eriko sipika nsitula ku mutwe nga yeebase najja kakabadde akoze eki nyankunyudde enviiri bwe bakunyula okoze eki bakufuwa ssente bayinyumizaako naawe bibula naawe bali kawala kalungi nnyo naawe omusajja musaasire bibulamu ebyo kati gwe oli wali nagamba omuntu ono mbadde nja ayina omwami mujja kwetta mwembi olwo gyosamu mugitandika ddi gyosamu twagitandika nga tusulako awo ku Lubaga road olwo tugenze mu kali akayumba keggamba awo nesamugombyasa batwasooka kubeera ffenna basatu yes namala ne badda bo nabo ne bafuna akazigo kaabwe olwo Sofia ze yes kati nabo balina omwana waabwe ne tubeerawo kati bino engeri gye twakolanga mu kibaala kyekyatuleetera okufominga group kati awo netulaba nga tuwanidde ndowooza okubayo naffe n'obuyimba olutandika nakayimba ki kinnange that was 2001 kinnange agenda atya desire ofuse kinnange wampumuza omutima injini y'omutima gwange wotolimba bubi ako netulikodinga nengoloza nkaagala nze nga nyumirwa ziri zebayimba zino antwayimbanga twamanyinganga obanga ekiri mu ddungu ezo bamugamba nti wakajanja ebyo betwagala nti batufuuwa mwimbeza Angela Kalule mwimbeza Mariam Ndagire bakufuuwa katutagala bibyo ani abimanyi kati ebintu bye batamanyi bw'obuyagalako ki ojja kuyimba bakusonoolye tulikodinga kayimba nga anteekamu omwoyo ogukaagala nga buli lwetugenda oba kibaala okukola nga nyina okankubira naye nga era nkayimba sikaagala osobola etya abantu banaolima ate nga batandise dukuba ku rediyo kinnange naye nga nze sirwagala sululiiko ng'era bwalokuba mpulira obusungu noyimbisa busungu nendumala okitegeera kati laba oluyimba lujja luwaguza era ebyakatonda bino banaatema ekkubo ne luwaguza saatandika okuyimba oluyimba lwange infact ne meeya w'ekibuga kuba zaafuluma emyezi 2 omulundi gumu yali teepu ennyimba neziwaguza saayagala ennyimba nga ne bwontuma zino okuziyimbako baasi tokyayagala sizimanyi oyagala mwana wo era nakati ne bwoŋŋamba nti beera wali oyimba ennyimba zewayimbanga era nnyimbamu ako katono nga sikyabimanyi nafuna love ya mesuku wange nti indati nti ne bwoŋŋamba tosobola nze oluyimba bwagwe olwagala oba tolwagala nze ndwagala so breakthrough yali kikinnange oba meya anti zombi za breakinga lumu kinnange kuba zonna zaali ku albamu emu mwana ngenda okuwulira nga ntandise okuzaagala ndaba ku rediyo jjukira tewali tivi nti no bazikube tivi zaaliwo naye nga tezirina vidiyo sirina vidiyo era nze ondaba lwote abantu abasinga tebamanyi because tolina videos yes nyina videos ne videos zajja luvannyuma kikyabaloberanga okufunanga videos mu kinnange simanyi nange simanyi kati oba babi simanyi siyinza kulimba naye era videos zaali nga ntono abakolanga videos ebiseera ebyo nga oba kyatwalanga sente zinyingi simanyi video natandika okukola video natandika okuyimba 2001 nenfulumya video 2006 naye nga kinnange yakolera ku sente nnyo yakola sente naye nga simanyi gyeziraga nga nyasolooza nga nti kati ngaolusi batugula omanye gurupu zino olaba abantu abalina gurupusi ezo gurupusi zisobola okwavuwaza eyo gurupu nekwavuwaza notunda n'akabanja kokoolina ate etya anti oyagala okuyimirizaawo gurupu otyo
ate sigwe na nyina group anti kati olina okufacilitatinga buli kintu ebyuma byakupangisa emmotoka yakupangisa abakozi balina okubawa generator yakupangisa ffe twatandika okukola safaari kayimba kakutteyo gwa tunoonya amabanja gwa aliisa group yonna kayimbako kinange nga tunoonya amabanja ate mutya twali tetusobola kuyimirizaawo ng'obuvunaanyizibwa bwa buli kimu nemwewola netwewola neweewola nemukuba ebipande nemutimbi n'agenda okutimba kosita mulina essogo disasulako neetambuza abantu nga tutambulira mu kosita n'ebyuma olwo muweze bameka twawerera ddala gurupu kuba gurupu muba mulina okugikolamu abantu n'asatu gawera abasitula ebyuma ababikuba abayimba n'abakola stage kati ng'olwa nnyo abategeerera nga tutegeerera twetegeerera mwenna bana nga twetegeerera by that time Sophie Gombya ne Sam Gombya baali batuvuddeko balinawo gurupu yaabwe gye baali bakozeewo lwaki temwawukana asimanyi ebintu ebimu nali sibimanyi nnyo toli muntu alingiriza anoonyereza ennyo ndaba kiriwo nengenda kibatakulaze tojalala kitunuulira era nnyo okulingiriza bitankwatako weesiimye kubanga abakyala abasinga ayakumanya oli akutamya akola kyawe nze nemumpulira mwami wange ng'ali ku ssimu sijja kulumika kuwulira byayogera olaga oli wanjawulo anti era nabiwulira nnyinza okuwuliramu ekigambo ekirumira kale mba sibiwulidde olwo mwawukana ddi ne mulinde ndowooza 2 kati okwawukana ne mulinde twava mu gurupu tulina gurupu gye twakola ya joint eri bagiyita cat production gajosa mugivuddemu netugatta amawanga ganjawulo bangume bitempologoma gatrinalule bakrisi wajjaddi netwegatta netukola gurupu yali amaanyi naye nga omuntu kwegamba ndowooza mulinde bamubalira ndowooza nakibayinga twegatte tukole ekintu kyali kirungi kuba ffenna twali b'amaanyi nga tukola buli omu n'aleetako okusinziira ku bakozi be yalina olwojosa mugawaki mugivaamu yali takyakola n'amabanja gaali gagisusse nga tukola kwegamba naye nga omanyi okukola ng'okolerera amabanja owa generator baabasibye bamukutte ne bamusiba ate baabasibidde egindi kiki owa generator abanja owa costa mu kaseera nga muba mukwekweka ddukadduka kigamba nti oluyimba lwali lutonze naye nga ffe ekintu kye twayagala by that time tukola gurupu naye tesobola kumalako nakyo mwaluma kinene naye singa twasigalayo mu bibaala byaffe gye twali oli bwabagula babagamba munkolereko wano munkolereko wali twandibadde tukola ki ze nsobi ze mulaba ze mwakola era nja kugamba nti nze music saamufunamu era bw'omugamba nti kubanga nze nyinza okugamba nti kati sho bwe twatuwa obukadde bubiri obw'ebiseera ebyo simanyi kyekwakola ekitegeera lwaki sigamba nti saategeera bwe byakola naye era bye byenkugambye nti ne mukola nga mugahawa generator tulina okusasula wa baasi oba kakadde oli 5 eziteeramu awo amuvamu ebyo ebintu ebyo bwe bityo basika tulina kyolaga mu music ebyo bwe bityo bituuka mwenna ne bibakwata remember josa muno okugivaamu nengamba kati ngivuddemu twasiraanira eyo ehoima masindi naye tugenze kukola bwe twakola abanja najja ku mulyango bayiga omulyango sente zonna nabazitwala tetwasigaza kantu oba oli ku stage oyimba nga bagamba omulyango bagukututte twasobola kimanyirayo yate nze engeri era gye nali sibiyingiramu ebyo nga tebinkwatako nabimanya luvannyuma kati netusulaanirayo netusulayo okuvayo mayinyi mwe twajjira mu kitreera mukyana emabega nga ntunza akasimu kange ke nalina
ne twogerako emitwalo 10 gye yatuwaayo nga boonoga nti omuntu abayambye abawadde emitwalo 10 oli natuggyako emitwalo 20 n'atutikka ffenna naye nze yankwatira ekisa yali akutegedde nti nalina olubuto naye kati nga n'agamba atogendayo eyo tojja kusobolayo jangu otule no mukyana kubaako ekyana ekitwe ngeno kuliko ebyana 2 emabega bali n'abagaliramu n'atuukako ne kulwa naye bonna n'ogamba wanyuwaawo siddayo mu Josa nava nenkomayo waka ne bategeka Easter emubende olwo bintamye byatuka ne bintama manyi n'omugumiikiriza atuuka n'akuwa embaga kati nga temunsasudde ssente zange ze nabawa ze natunda essimu yange sijja kulinnyayo musooke muzimpe tujja genda tukole njagala emitwalo gyange 10 essimu agitunda mitwalo 10 egitunda mitwalo 10 simu kyeyo buno bukatooki obwo obumulisa bwebu kaakati bwe yatuma okuzindeetera ewaka nandeetera emitwalo 4 olwakwata 4 ne ŋŋamba sijja kujja mpulira kati nabo kye baakola lwamawaggali fenna twali bavubuka nagamba tugende tukole buli kimu nze mpulira tugende tukole ate nga abaana by that time abakozi betwali tubeera nabo abaana baali bannaffe agents baali kwegamba nga tukwatagana ne bwe muba temufunye bakiraba temwafunye ne bagenda ne bakola ani agenda okuyimba kinnange awo saategeera Maaya Mulinde bamubuuza waliwa mubende ku Simon Hall tebabakuba ebyuma byabikuba n'amasasi ge gajjawo gundi Maaya Mulinde bamutimbye naye nze nga simanyi ndikanneebase nalwo ndi waffe naddayo ewaffe ekitegeera onobye nenzirayo ewaffe singa nga ndaba ebyo sijja kubisobola naawe kaakati nze mbitegeera ate era waliwo omwana nanzibirako mubende tukyabakirungi n'abaserikale batudde ne mulumu mwe twasuze ng'abantu bakubanja okukamala naye nga balimba singa sinnabiwulira ku reediyo nembireka awo kujjukira nali sinonooza akali Mr. Senku geno Mr. Kibuuka ngendayo nga waliyo okola Simba yakolanga ekigunda yes nagamba naye gwe singa tobadde muwala wange naye gwe tewabiriimu nabimala nembitegeera oluvannyuma naye nali nakukyawa nemugamba ate kikimuzeeyi naye oli omusajja we yabikola ebyo nga mbuulira batwala ebyuma batuuka eyo ebyuma babikuba ebyuma kibodi bagiwamba mikisa ne bagiwamba nga byasigala eyo bandi baba bagimaze ogitwala ekitegeera naye ng'ate batwala ekintu ekyemwapangisisa ekitegeera neŋŋambira ddala wamba nalyoka nesigenda kubanga okuswala bannanga omutima ne gufiira ddala nobiteera ddala olwo ye ng'agamba ki Joseph Mulinde ng'ate nze takukubira na kasimu temwaddamu kulabagana awo mwagenda ne mukita twaddamuko ne tulabagana nga tuddamu okukola alubamu ey'okwagala okutuufu naye waliwo alubamu gye twali twagala okusooka okukola nga tugenda gifulumya ne Sophie Nampongo kati alubamu eyo nga batuguze naye jjukira bagulanga music naye kati tuba tulikoodinga twakalikodingako buli omu ndoozi ennyimba nga 2 ate Mr. Lucen n'agamba basooka nze abo mbabanja alubamu yange tebaagimala okwagala okutuufu tebaagi kati nsimanyi oba lwaki tetwagimala ali nange kaakati ate netugivaako eno olumukwatagana mutya ne Irene Namatovu okuyimba okwatagana naye
nze ndowooza namulaba tugezeko okuba ebifaananyi mu studio. Yes. Kuba ye saamanya yalikodinga ddi, nze nalikodinga byange naye yalikodinga bye, then ne bagatta album. Naye so oli mukazi like eyeewa emirembe gye abeera mu leeni eyiye because okubanga buli kimu kigenda mu maaso naye gulusuba totegenda kutegeera what happens. Nga sibitegedde nakitegeera. Are you proud? No, not as such. Naye njagala nnyo emirembe kugamba oba bantegeerera nnyo oba kyembagamba oba njagala nnyo okuntegeerera oba ebijjudde tebikuyiikira ebitajjudde tebikuyiikira nga bwe bagamba. nange neewulira kyessiri ndabika neetwala okuba kyessiri oba I don't know. naye ng'ate kyekyo kyendi omuntu yenna olina okuwewa emirembe. Waliwo ebintu ebikumalako emirembe kati nogereza kati otandika okeba esimu ya bbaawo awo ogera notandika ogikulabikkulako kati esimu ya bbaawo batekwatako naye waliwo ebyo babikwatako nga bibyo nga you have to know, you have to keep in the know. Kakati jjukira by that time nali nnyingira kuyimba kuyimbako kwe nali nnyingira nga sibitegeera mukazi wa bagamba by the way in fact eyo album baŋŋamba Muyinde yangamba ojagende wa Misaki akuyigiriza oluyimba era nenyambukayo kuba ffenna twabeerangawo kyebusaabalabe najja nankuuma nenyambukayo nalunjigiriza ye ate emirundi emeka ebiri tuyingira studio bamala okulikoda naye bamala tugende bakuba ebifaananyi nga simanyi na album ngenda kubeerako naani era nalabirawo nga batugamba mugenda kwekuba ebifaananyi ebifaananyi bwaffe era bwokalaba akafaananyi nga tuli bupeti tusitamye ne batukuba era naye yandabiraawo nali simumanyi naye nga nawulira yali mu Eagles ate nze sibeera nko mu Eagles nkitegeera kati olwo ebintu byolanga mutuufu newandibadde wetegeere kati awandetegeere otya nali simanyi bamu bagifulumya ampulira teepu yafulumya oba bagifulumya batya kati kye nali ntegedde kwe kugenda mu studio kyogenda mu studio n'orecord so competition yabeeranga atya by then? Competition naye walingawo nnyo competition eri awo bakolesanga maloboozi ddoboozi erikweyimirira naye bino ebya competition nze nabiwulira luvannyuma mba oli ayinza okuteekayo ssente ne bagana okuba oluyimba lwono nti oli ayinza okuteekayo ssente nti oluyimba muluggyemu oba simaya mu program ebyo naye nze nali sibimanyi nga sibitegeera era sinza awo nabiwako obujulizi nti kyabanga bwekiti ne bwekiti kubanga kati kankusese ne bapurezenta nsinako purezenta bwe natuukirira bwekiti ne bwekiti nze naye nawuliranga kale abaami abo balinganga bakola music nga bwakugula album byonna yagitambuza nga gwoyinza ogenda nebwekuba obufaananyi ne bafulumizaako ekifaananyi kyo naye yagenda ku rediyo yatambuza buli kimu ng'oyinza okwewulira e Masaka n'owulira luddawa naye nga sigwabikozeeko nekimu ng'ebyaleero gwolina okwetwala mu studio gwolina okwenoonyeza oluyimba nojjeewa sisobodde duyiiya kandugule ebyo I know weka mwana weka ebyaleero erulinga buli kimu nze ndaba yali ize nga competition gweteekawo eddoboozi lyo leeta ekintu ekirungi ate abantu bayagalanga kintu kirungi I know ng'abantu bafaayo okuwuliriza ekintu ekirungi kati loope singa music wange teyali mulungi ddala abantu just imagine kinange wa 2001 gyemyaka emeka kati singa 20 nsanyuse nnyo wa 23 naye bamukubira mupya okwagala okutuufu 6 n'oli walwira balukuba bukubi bwe bati n'olira abantu nga baleekana baba bategedde ani adda ku stage okiwulira wanze saagala nnyo byakunnanga seerabisa nze saagala byakunnanga ogambe next on stage lwaki tobyagala abantu
lwaki tobya ani gwe ani gwe balabisa balabisa oyaga ba surprising yes bawulye kayimba leka bawulye oluyimba era kasaba balukuba ekyo kimmala ngenda okuwulira nga proze yaabwe gyeri eri naye nawomanya okitege saagala kunnanga era nze di wemba ku stage oba nga nzadda ku stage emusinata mbanempulira bubi nga wulira so omugambirawo nze tukozeeko abayimbi bangi nga bayinza okubala nga oba mu groups ezo zetwegatta ne balanga omuyimbi abantu basiika batuna kakati nga nange ŋŋamba nti nange bajja abantu bantunire obutunulizi bwe batti bakali ensonga ngitegedde erimu eggumba leka oba banjagadde oba tebanjagadde leka mbabe surprise nimba ebintu byange nve ku stage olimba lukwogerere nze Ruth nnyimba ebyange oba gweonyumiddwa oba tonyumiddwa nze nenva ku stage oba gwe naye nkwagazisa byennyimba nze ebyange mbyagala nnyo nze gambye neeyagala nnyo n'okusinga bw'oba olowooza nti omukazi oyo yeeyagala naye nga oluyimbyeko audience nakutunya butunulizi yes kyali kibaddewo n'ogenda mu maaso n'oluyimba nejja n'oyimba olimba balumanyi n'omaliriza n'okwata olulala n'omaliriza oba n'okwata olulala kati gwe neweeyimbira n'olabayo abakyamusamuseemu awo n'otambula tekikumala mu maanyi nnyo obeera down nnyo naye nagenda okukizuula nze abantu tebammanyi nnyimba ze bamanyi teweetunze batya nti ennyimba zange ezisinga bwe zaabeererawo nga sirina vidiyo kati oba ngambe butakula niyo mwakugamba ye gwe nga tokula kati otuuse wenkugamba tokula n'ogamba obadde onjagala kuba ti mu bukulu bagabayo ebirago kati oli ajja n'okujja n'akola bw'ati nakwetegereza abamu agenda ne ku YouTube si yoyo ng'obalaba bawakana si yeye kati oli n'asubscribinga n'aleeta n'amulagana ogenda okulaba oli akkiriza najja bwati n'aleeta sente akufuuwe oganga olaba ali surprise nnyo okuba nti yeggwe bati okikola otya what do you use obutakyuka takyuka ndoza bwekityo era time ejja tutuuka nkyuke eruddewo olina byolya olina skin routine tewali era nesiga kagundi kange sleeping baby kange nati abaana bange bamwesiige anaye katamaze nga ali lubuto lwakuba mwesiiga amagulu omwana amezeza emyaka 9 naye era sikaaga akawunya olusu olwo era nga bali bwetuuka ate mbyesigana lw'abaana ndaba abaana kwegamba siriiko nti nkozesa kino nze ekinsaze mu maaso nza kugamba bwina akaziga awo nenyanguliza awo bwe mba sigenda akaakanga awo nakitegeera naye tukirize mukama mulungi mukama omumanya ddi wagala nti walokoka nalokoka nenjatula ekkololo wano mukama namanya sometime back naye nga okwatula naakayatula ekkololo wano naye bagamba waliwo okuba nti ndokose ndokose nga tonayatula okitegeera yes kati okwatula kwange giringa emyaka 2 naye ng'ate kitutte emyaka ng'ena emala ng'oli mu bulokole awo mukama nkoze bulungi abasinga balowooza nti otuuka okulokoka oba n'ebizibu kale oyinza okuba n'ebizibu n'onoonya ekiyinza okujja mu bizibu ebyo era nze abantu abasinga mbagamba nolina ekizibu saba kuba okulokoka osobola kukokaka muntu oyinza n'okubulira omuntu omugamba lokoka nga takiwulira munnyonnyola nga nawe tolina bw'okimunnyonnyola okulokoka kyekituufu nze buli muntu mugamba saba nze nakkiriza nti nali simanyi kusaba bwe nayiga okusaba buli kimu bulamu bwange kyakikola nakyuka nnyo na buli kye nali nga ndaba nga kigaanye Ruth njagala okugamba nti music wange amanyiddwa abantu
naye nali sibeerangako awo oliranga nti akakadde kaako njagala onkolereko wano emitwalo 3 giigyo njagala onkolereko wano naye ng'ennyimba zange ziri nze time yatuukako nga Christmas boxingidde olusooka nga bw'omanyi bwe tuzeesonga 3 mu lumu nga bw'eri mu nju neebase no nga teriiyo naye nasirikirira nga yonna ng'ataayimba naye nga kirabika nga Mukama angezesa kulaba ayagala neetereeze saagala kulimba situula waka eni mukyala mufumbo naye kati nze wange kati maze ennaku nga 4 siriiyo n'omwami wange akimanyi siriiyo wate munofumbirwa nenno ndi mu byange nkola rehearsals kuba tulina ekikadde yes kigenda kuba Masaka kati ndi mu rehearsals kati ngenda kulaba ggwe akavayo mu rehearsals omulala no rehearsals nazikola ku Monday njaziddamu enkya kuba kya Saturday kugamba kyenjaga okulaga nti Mukama ng'ekintu nga yakutadde oba nga yakulesinze n'omuntu bw'oli naye buli kimu aba akiraba nga bw'okiraba bwekiba nti kugamba nti nga bw'onoogamba nti obaawo kati nze senkugamba nze ebyo binawuliranga omusajja obubanga nnyo olina ebbuba nnyo gwasirika bbuba kyeri okusirika kugamba sibirinamu wadde n'akatono era sinza nakubeerawo ne ndowooza nti kati oba kati akola ki naye nga liwakolanga biki ebyebbuba naye era siri muntu nnyo wakola fujjo nti oba nnyombe oba ndeekane n'omuntu nti kiki naye libaamu muli n'oggwawo n'okuga nga n'akulaba agamba ono abadde ki naye nga muli ofa ggwawo ovanga ku muntu nga talina amaanyi ago galwana muli aba bubi oli kinafu waakiri omuntu nze sibwanangako nagezaako okulwanako kankubuulire mu P3 nagezaako okulwanako omwana nanjagula yagala nze nebwafaatiddamu era nkuzesirwa ate era tetwali nti nno kulwana naye mbu twali twegezesa abaana batuwaganya asinga bananga akaana kaali katini naye gwe kanjagula yagula nekakutamya okulwani so kati tosobola kugezaako wadde ntisobola kugezaako kuba nze ondaba nze saataakingangako yadde mujja wange naye nga gyali kati simanyi naye nali ndabye ku mujja wange ne mutula bwe muti yes nga mmanyi nga nange mumanyi nga mwembi ani yayiikiriza nga ye yanjikiriza naye ate naaba mu bukambwe nnyo gyendi mubi nnyo gyendi munnange era Mukama yampa ekisa kuba ate era ye yankubira essimu nviira ku musajja owuwo naye nno mulino ate nze ne mubuulira ne mugamba kankubuulire gw'ogamba omusajja wo mulinamu omwana mukulu kwabo ababo b'olowooza siri malaaya ye kitegedde ne mugamba mubuuze mubukakamu bwotyo ng'omugamba bwotyo goli mukakamu omanyi omuntu okukubira nga totegedde simu yane halo gwe mukazi gwenviira ku musajja wange lwaki wesiba ku musajja wange nemubuuza musajja ki namukumya n'abakazi bamanyi I know right musajja ki ate bannange naye nga yayiikiriza gwe era nemuleka nomurespectinga n'omuleka namuwa ekitiibwa kye ng'omukyala n'omulekera mu bbaawe musajja we ova kwogera ate naye tamulina okitegeera naye tamulina munnange nange mpulira biwulire
wamusabira omwana wange gyali eyo yeeyagala okukamala. Wamusabira ssaala ki? Naye nali sibimanyi ebyokusaba. Nali sibimanyi. Nagambanga kimu naye Mukama, kale nanenyanga nnyo Mukama by the way. Bambi buli lwe tubeera desperate twagala nnyo okunenya Katonda. Ate Katonda tebanenya Katonda. Takola nsobi. Tagera kibi. Just abagezesa sometime. Naye ngondooza era ng'obw'omuntu. Kabaamu noga naye Mukama. Nze nabaakiye kati. So gwe yandifukamidde. N'obonaga Mukama ddala. Bukino bwe kiba kyekiŋŋwanidde kale. Amiina nga Yobu bwe yakola. Leeta ekirungi. Natandika okusaba Mukama ampe ekirungi. Amiina n'akireeta. Omwami n'akwagala n'abaana bo b'olina bano. Yakutwala olina bameka? 3, 2? 3. N'akwagala nga nali sibeera naye. N'akwagala nga bw'oli. Yes. Nange. Wakati nyina abalala 2. Wow. Baana bange 5. Nze ndi muzadde. Maama bw'atyo Mukama bw'atyo bw'awunza. Mukama bw'atyo Omusajja n'akusanga olina ezzadde. N'akwagala n'ezzadde lyo. N'abazaala nabo. Muyimbi oba faani? Mwesanga mu. Ate kisajja Kinyarwanda ekikomeera ekiwanvu. Kwegamba omanyi tugenda netweraba batuyita okweyagaliza. Tukiyita okweyagaliza. Ffe tulina bye tweyagaliza nga Mukama alina byebyo aba ne pulaani eyiye. Naye kati obw'omuntu oba tosobola kumanya. Anti we teri kyoyogedde nti omusaba. Kwe kusaba. Kwe kumwegayirira. Naye kati lwakuba tunenya nnyo banenze nanenya Mukama nze gw'olaba. Ngenda netwene mwana Mukama. Ddala nze tolinayo omusajja gwe wantondera nga wange nga yagamba mu butuufu oyo ye wange nina okubeera naye. Neŋŋamba oli yadde nava naye ku ssomero naye era twali tetwandde kuba wamu olw'ensonga ebyaffe byonna byali bikwatagana kuva mu kulaani biki okitegeera. Eyo ne seenenyaayo era yo seenenyaayo byali bya kitokoga ebyekito byatusiriwaza tusiriwalirawo bwe tutyo. Naye abaana atono neeyaddako. Ate oyo ye busungu bwe bwankwata omuntu ono okummanyira okiwulira. Kati n'asigala ate nga ye amanyi bbawe muli naye nga namuvaako dda kuba ekyo kyakusigalamu kyakuluma. Nenga omukazi namanyira bw'ati nga naye tategedde nti nkitadde omusajja. Kati omusajja waffe Omunyarwanda ye omulinamu omwana 2. Erinnya Mulinde talinaako buzibu. Tabimanyi. Abimanyi talina kyatamanyi. Yakolako dakalusa. Ovanga kugamba kaŋŋamba ovanga Katonda. Banandigambye nti ovanga ku basajja naye si basajja aba Katonda. Ng'omuntu akumanya endya n'ensula nga buli kiki akimanyi. Wetoloola dda. Naye nga gwe tomumanyi. Nga n'ebibye tobimanyi. Naye ogenda okubizuula nga akumanyi. Nga zaakulaba. Tuwe empeta erya Mulinde tuliveeko. Tuteekeko erirye. Bw'aba ayagala ddala erinnya tuliveeko. Ateekeko erinnya ligwe n'okuddaawo. Nga lijja n'ampeta. Mukama ajja kukikola. Ekyo nyina okukkiriza. Ndabako. Bingi byendabako. Nze gambe nabeera ngaawo naye olunaku kati waffe walinga ku Luwombo oba Kyebisabalomanyi. Kati nga kalenda yetuli wali. Nga gw'obeerayo ewaka nga bwebase. N'ogala ogenda ku kalenda. N'obawulira nga bayimba. Kati ate ogenda kukolayo ki? Nze siri muntu wa kugenda kulaba show. Nze ndi muyimbi. Teri battima. Kati ate mba ngenda kukolayo ki? Kati nawe teberezaamu gwe twafunye w'ogenda kukola. Gw'ogenda olabe banno nga bali mu kukola. Onyumirwe. Why are you sleeping? Kati nyumirwa ki? Osine nabo. Ngenda kunoonya ssente nange. Gwimba kwa nyina okufunamu ssente nze ndi munju neebase bo bali mu kukola. Kati ngende nyumire nti bano bayimbye bulungi. Bategere nti nawe you are available. Anti kati abamanya nti ne Mulinde waali. Basobola okubookinga next time. Kati Mukama yanziga mu nnyumba.
nga sisoose nabbakubira masi nze omuntu ankubira nze bayibayo music wange mufunyemu kati biseera bino okuva emyaka nga covid tanajjaawo that is 2016 2017 awo dadwaye nga amaze okufaawo watyo awo ebyo ebiseera nsobola okubijjukira nentandika okulaba nga omuntu ayinza okukubirayo yankolereko wano yonkolereko wali kati abaana bakuzizza otya ng'oli mu music do you get time for them obadde waye present mother yes era tuli friendly nnyo era kati olaba n'omulala ali kitenda awo era kuba nze by the way sibeera mu Kampala era Masaka naye nvaayo era nenzija naye ku ssomero ngenda nenkolaki nemulaba by the way time yange esinga mbeera mu Kampala naye nga ate nyina omusajja naye nga ebiseera ebisinga mbeeramu kati sijja kuba nga akitegedde kuba kati we natuuka akimanyi bangenze kukola bubaka ki bwolina eri abakyala naddala abakyala obubaka bwempa abakyala nga mukyala muyimbi yonna tubateeke bonna wamu injono abakyala tuyige nnyo obugumiikiriza oki byonna lwaki ngamba obugumiikiriza mu byonna oyinza okuba nga ekiseera kyo tekinnatuuka ekyo like ekyokufumbirwa naye nga oyaayaana olw'okuba olaba abalala oyinza okuba nga ekiseera kyo tekinnatuuka kale tugeze mu music nga Mukama tannakituuse biro byo nga tebinnatuuka waliwo abantu olweffe be twatandika nabo okuyimba nga nakati erinnya talifuna nga bali mu music ekitegeera nga mwebali naye olaba ogenda nomwesangayo ng'omulaba mulaba ng'era omulaba music ye amulabira ddala bulala abamu batuuka ne ku stage ne bayomba ekitegeera so kati tulina okwewa obugumiikiriza mu bulamu obulamu buno obulaba bwetaaga okugumiikiriza okusaba nnyo bw'oba tosaba bwegenda mu bibyo by'omanyi nti byebikolera naye tojjaayo eno kubanga ebintu bibiri bwona obigattika oba ogasse omunnyo neki n'amata gayinza okubeerawo tegasobola so kati abakazi tulina nnyo okuba abagumiikiriza ng'ekintu bwe kiba kikususseeko kireke nga bwokiraba nze nayigwa okuleka ebintu nga bwe mbiraba ng'ekintu kati nze Ruth osobola okuyomba nga ndaba ekintu tekigwetaagisa kuyomba nentambula nenva si kunyooma okwo simayo oba nyombe naani kati onviira nyombe naani bweyombere njagala kuyomba naawe genda era bwenkuviira nengenda nentuula eri oba nembenkola ebyange mwambi nziramu oluyomba olunyume oba dakiika 2 ojja kubuuze bwendi nga naawe oyogera bintu birala nnyo nga tuli ku topiki endala kati muli nembanga nyomba naawe kati nkubulemu advance osigalangawo nonziramu nange nenkuddamu oluyombo ne lunyuma nenyinza notulika nenseka oba ozise kubanga okuba kati era nze manyi n'okuseka nseka nenga tebakubangako ekyo tekinkubangako naye nze kinyambe nnyo nti nfuba nnyo okulaba nti siteekawo oluyombo era ewange bakimanyi nti nze bana esaagala bintu oyagala mirembe nze esaagala bintu bya ntalo nze njagala nnyo emirembe yensonga lwaki osigadde oli bwotyo nenjagala nnyo neewa emirembe nze era ntuuse wano mu budde lwaki olowooza saagala otuka nasikulaba DOP mugambe nga tuwumbawumba wamma okukuza abaana naddala abaana bano bakuza nga nende we bali si we babazaala the challenges and okikoze otya kale abaana bano oba olina okuba kale abaana bano baba balina okumanya wano waka ne bwebaba nti bakimanyi nti si we batuzaala naye balina okukitwala nti waka omwana buli waneeteekamu ndaba wano si we bazaala ngenda atandika n'okunyooma omuntu gwali naye n'omuntu oyo aba amutwala ddadi ate ne ddadi ono
oyine okola ekisoboka okumulaba nti omwagazisa abaana be naye ayagala. Nange ewange gyendi waliyo abaana naye nkola nnyo okulaba nti tukwatagana. Nakubira mami eriudda omwana n'atukogamba naye mami naawe tuzaddeyo akaana akawala. Olina birenze. Kati ogamba ng'olaba olina okipinga relationship eyo ate gw'omukazi kati n'omusajja oli musajja bano balinamu obuntuntu naye kati gwe bw'okalaba otandika okayita eno bw'oti nga buli lw'okayita eno n'okayingira wano bwe wati atandika okiraba kirina kuba bwekiti nga ne bw'aba abadde tayagala nnyo atandika buli lw'onyumya abaana bo banyumyeko abaana bo boogereko ate toyogera kubawo bokka naye bw'aba ayina nabo boogereko bw'oba ekintu oyagala kukiwa nti mwana no mmadde naye no ne gundi nno yandibadde olaba twandimukolere bwe ataliwo. Yes. Kati abaana abo osobola okuba nti obawa equally eri omwami ono akirabe nti omanyi mbenze maama omusajja oli bw'abanga ekintu takikola equally ku baana bano nkiraba naye kale okifunyeeko mulamu bwo. Nali nkifunyeeko sometime back. Wakizannya otya? Nga nakazaala omwana omu naye nga kati bw'oba oyogera noono okusima oba bebi oli otya naawe totuleekaanira kiiwe njogera na mwana kati ate lwaki oyogera bw'oti kati otandika omuteekamu ekintu kiri okumulaga nti bano baana ne bano abaana balina kukula nga bali kyekimu. Abakazi ffe tulina okusinga okugatta famire kugatta abaana bali obagatta bwoti naye buli lw'ogamba nti abange bokka nga babo b'okulembeza oba okiyiye famire tesobola kubeera. Yanzannya Mariam Lido olwakadde kompadde ogenda kwongerayo ku baana mwana yagambye ayagalayo akawala tebiruma naawe yongerayo akawala obudde buliwa budde bukyana naawe akamwe kati nyina ba boys fo nyina one guy kakati ate ekyo kimala ekyo lwaki kyebaliza mukama naye mukama waaba akireese nyabula waliwo wensanva yazaala wamuwulirako ate kaana yazaalira kinaana ekiteera tukyalina essuubi essuubi tulirina baani naye nga mukama wabanga akyanjagaliza nze naagaana olaba okuba birongo ebiwala nange nabyagala nayagala ebirongo no bagamba obaagala tobafuna era sijja bafuna nakkiriza balayi tolwaziza nnyo tugenda kubasibulira olunaku olwali naye twagala tugalewo n'akapera kinnange tugalewo ne kinnange obadde olina kwayagala okumpa okompa akange kakinnange olyoke ogalewo ne kwayagala okutuwayo akapya kinnange okyamutukira oluyimba lwenyimba buli nnaku nze kati nno nzeyoono mubenda byenkumo bwe nalonda yankume ennaku zonna nekuwabaganana nasobolayo bagende olwa valentine ndabika ntya nzekka bannange naye valentine yaddawa tokyagiraba ewammwe nze valentine gwe omanyi valentine gye twakolanga ebyagwawo mwana gwe naye I think nzewozamanyi gwe okyagiraba eyo nti yeri yamansukanga naye ate era nze olaba era sajjanga mu bivula ebyo naye nga wayitanga wonna I think akayimbira bakiteekangamu wabangayo mu Pride Corner nabeera mu Pride Theatre nabeerayo nammwe ne mujja bajjosamu bannange ali nga naye kati gwe okimanyi nti kati valentine muyisiganya bwemuti nze asigala mu nnyumba mu nju naye luli gwe omanyi sente ze twakola kati mwalimugamu ssente ffe tugamba mukwano kwalaga mukwano anti kaakati era n'omukwano kaakati ate ffe twafunangamu ssente naye kati mwe mweyagalangako ddi nga muli mu kunoonya ssente ku Valentine's Day abanga tunoonya ssente
Yeah. Bana mubeere bulungi wamma. Sente. Bye.